Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso nagyegattako. Olunaku olwaleero yagala tulabe enfumba gy'ofumbamu ebyenda mu nfumba gy'ogenda okulaba kati beera ng'obifuna byoze bulungi bitukule, naddala ebiviiri ebyo bibaamu ettaka, byoze bitukule ebiviiri ebyo. Mu kakati ogwo gwe bayita omugo. Wogenda ku bbuki oggula ebyenda bagambe munteeremu omugo nga guwerako baguyita omugo. Omugo gwego mulungi nnyo mu byenda, guba guwooma. Kati bw'omala obyoza bulungi n'obisalasala, teeka mu sefulya, teekamu amazzi. Ze nfumbidde ku kyoto ate nkozesezza esefulya enneneko. Ntaddemu lumu amazzi era ge gagenda obbijjiisa. Sefulya nfunye enneneko, nfumbye kilo 2. Kati bikkako olaba nga bibimba bibikkuleko bitokote bireme kuyiika. Kati nga bw'olaba kati bitokose bulungi nnyo ne bika ensupu n'akalira ddala. Kati supu oyo agenza okukalira okutuuka eyo ebyenda ebyo bigonze bulungi nnyo. Kati birekeeko tutandika okusiika ebirungo byaffe bye tugenda okuteekamu. Kati teekako esefulya endala ebbali tusiike ebirungo. Teekamu ka butto, tuli mu kufumba byenda, ebyenda by'ente. Butto wakyamuka, teekamu obutungulu nga bw'olaba. Obutungulu bw'omala olaba nga buyidde, obutungulu bukyusemu kakala katintini, teekamu galiki, oteekemu n'entangawuuzi. Akatangawuuzi kalungi nnyo, teekamu katintini kalungi nnyo. Okateeka mu nvange ezo, oteekemu n'ennyaanya. Vidiyo ngifunzafunza ereme kunywa kaddata. Beera ng'obitabulamu ennyaanya zino, zitabulemu zijje, ojja kulaba nga ziyidde. N'oluvannyuma teekamu kaloti ng'omusayisaze bw'otyo wamu ne pepa, green pepper, naye muteekemu mulungi nnyo mu byenda byaffe bye tufumba. Beera nga otabulamu birungo byaffe. Otuzzi totwerabira, siika nga bw'oteekamu otuzzi. Omunnyu nagwo togwerabira, teekamu omunnyu. Omunnyu gulina okunoga. Jjukira omunnyu guno olina okulozaako wali eri ng'onaatera obbijjako. Royco tube teekamu, taddemu bubiri, n'oteekamu ne asimati, teekamu ka asimati ak'ebibiri, oteekemu ne kasimba akanzaali. Tutaddemu ebyo mu byenda byaffe. Tutaddemu Royco tube bubiri, asimati ak'ebibiri kamu, oteekamu n'akanzaali ke bayita simba, nako kalungi nnyo, kateeka mu nvange ezo. Kati bw'omala tugende ku kyoto tuggyeko ebyenda byaffe tubiyiwe mu sefulya ennungi gye tugenda okuteeka mu nnyumba. Jjukira tubifumbidde ku sefulya y'enziro, kati tubitadde mu sefulya endala tubireese wano munda mu nnyumba ku gaasi. Tugenda kuyiwamu ebirungo byaffe nga bw'olaba biyidde awo. Byayidde dde ebyenda biyidde, tubireese tuteekemu ebirungo bitokotemuko, tulabe n'omunnyo oba gunoze. N'oluvannyuma tujjule enva zaffe. Teweerabira ka kotimiru, kotimiru muteekeremu awo atokotemukko asobole okuyingira mu nva zaffe ezo ziwunye bulungi. Omunnyo togwerabira gunoge bulungi nga bw'olaba. N'oluvannyuma bikkako bitokotemukko kuba awo byayidde dda. Kati nga bw'obiraba biibyo biyidde bulungi nnyo. Tufumbye ebyenda by'ente biyidde bulungi nnyo. Kati tandika okugenda ng'ogabira abantu bo babeere nga balya ku nva ze bayita ebyenda. Beera ng'obagabira ebyenda ebyo biwoomu nnyo. Singa obeera obifumbye bulungi bijja kuwoomera. Mukitegeera? Kati nga bw'olaba njagadde olwaliro tulabe enfumba gy'ofumbamu ebyenda by'ente. Beera ng'ogoberera bifumbe bw'otyo, bigenda kujja bulungi, bigenda kuwoomera. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.